Obulamu butya? Obulamu bulungi. Abantu betaaga okumanya Batte y'ani? Batte ndi munnamawulire, kola ku radio, kola TV, naye ekisingira ddala oba kyesingira ddala okwenyumirizaamu nti natandikawo okuwandiika ku bayimbi mu mpapula z'amawulire. Kati nga akapapula ka Vision kaali nga kalina sports na politics. Nembuuza omuzungu nemugamba lwaki tetubeerako na omuzungu ani? William Pike. Nemubuuza lwaki tetubeerako na entertainment. Ebiseera ebyo nga nzija ne gita yange okola nga bwe tutuuka ku lunch time nga ninawe ngenda nentuula nenkuba gita. Yambuuza ekibuuzo kyali kimu kyokka nti osobola okukikola. Kyekyo ekibuuzo ekizze kimpaga okuba nti nkakasa nti nsobola era bwentandika okuwandiika ku bayimbi. Abayimbi nga bonalaba Chameleon nze nasooka omuwandiikako mu mawulire mu New Vision, Maddox nze nasooka omuwandiikako mu New Vision, omulala Geoffrey Rutaya New Eagle nze nasooka omuwandiika ne Sebatta bangi. Kati ebiseera bye nali naakava bweru ng'abamu bambuuza lwaki towandiika ku bamalaya kale, lwaki towandiika ku ki. Nzijukira yali Sebidde, yali mukwano gwange Sebidde, naye oluvannyuma yanagattako. Ne mugamba tetusobola kuwandiika ku bamalaya kale ng'ate naffe tulina abaffe. Bwe ntyo bwe ntandika okuwandiika ku bayimbi nkiremeddeko. Ekirala nzaalibwa omugenzi kati Edmund Harrington Batte ye muddugavu eyasooka okubeera ne recording studio mu Uganda. Omusajja oyo yawandiika akayimba ke bayita kaama katono bwe kati naye kakulu gwenolinda njagale n'akawa mukwano gwe kubanga yali producer we, yali mukwano gwa Eri Wamala. Yali best man wa Eri Wamala ku mbaga ye era ne Eri Wamala yali best man ku mbaga ye. Kati ekitegeeza ekintu ky'obuyimbi bino kikuli mu musaayi. Kati omusajja oyo Edmund Harrington Batte yawandiika n'omwami gwe bayita Byangwa oluyimba lw'abajulizi. N'awandiika n'olulala lwe bayita Jjukirwenga Ssekabaka Muteesa. Jjukirwenga Ssekabaka Muteesa. Naye abantu abasinga ndowooza akayimba ke basinga okumanya abamu kaali kagenda bwe kati. Ako ke bakubanga ku UBC nga bagenda okusoma amawulire. Kati nakulira mu music kubanga Kakoma yawandiika oluyimba lw'eggwanga oyo aba kojja wange Ddala yawandiika oluyimba olw'eggwanga. Kati mwe nakulira omu bwentyo mu music aye nange ne musoma ne mbanga. Abantu betaaga okumanya ku Batte olina emyaka emeka? Ffe abasajja tetwogera myaka, abayimbi tetwogera myaka. Obadde olowooza ogenda naye bona bokyagala abasajja namwe mwayiga okukweka emyaka. Osobola otubbirako? Sijja kubbirako naye siri muto naye ate siri mukulu nnyo. Owulidde? Siri muto era siri mukulu nnyo. Kati gwe bw'ontunuulira olowooza nina emyaka emeka? Gwatugamba nedda. Okay. Kakati mwami Batte betaaga kumanya ozaalibwawa ewaka era otandika otya okujja mu kibuga kuno okukkatira okubeera empagi mu music industry? Nazaalibwa Bunnamwaya Kyaddondo. Nazaalibwa mu Kampala wano, nzaalibwa ya Kampala. Ekirala nti bwe mmala okusoma music namutandika nkyali mutono nga bagamba nti awaka muzeeyi yalina studio, recording studio. Yalikodinga Baffire Rutaya, Afrigo Band, abo bonna bolaba Sebatta, Samu wange, ennyimba ezo zonna enkadde ezisinga obungi. Frank Mbalire, Same Kasule, bonna yabalikodinga. Omusajja oyo yali ategeera nnyo music nnyo. Eri Wamala ennyimba ze ezasooka zonna yali azirekodinga nga yaziproducinga, yali producer mulungi nnyo. Kati nkulira mu music bwe mmala ne musoma
ne musoma waliwo music okuyimba naye waliwo n'okumusoma nti kati eno kia C ate wano kia G wano kiri bwe wamusoma mpaka wa namusoma level 3 Royal School of Music London sente nezigwawo bwentyo ebirala ebisigadde nzembi eyingiriza. Obulamu bwange okula bwali butya? Obulamu bwange nga nkula nayagala nnyo okuyimba. Oli muyimbi? Nayagala nnyo okuyimba. Nsobola okuyimba, nsobola okukuba ekivuga n'ennyimbira nako. Nayagala nnyo okusamba omupiira kubanga nagwo nagukookinga. Nali okookinga omupiira. Wano abantu be nali nkookinzeeko wano webali abazanyi mu New Vision, nze omu ku abo abasooka okukola New Vision team era nga ngikookinga. Nzijukira twakyalirako obuddo ne tugikubirayo ne tusambako ne ex internationals Basadiki wasanga bali mu goal. Gerard Tenywayo omu ku abo abazanyi bawano muwandiisi Kibita IGG oyo naye oyo yali mu goolo nga mutendeka. Abazanyi be nali ntendeseeko ne batuuka ku ttiimu y'eggwanga Peter Makanga. Batte nga tulese obulamu bw'eri ewaka muli abaana bameka? Tuli abaana bangi tata ekyo tusobola kubala tata tuli abaana bangi. Tata ngejja mama yani amanya? Mama ye Anna Maria Nalweso Mugenzi yafa mu 2011 December 2008. Mukyala yali mukyala wa Lugafe yafiira Mbale eyo naye nga yanzaala. Nga tulese famire eri nti eya taata twogereko ku famire eyo. Etya famire yange eyo nga bwe va mu ntumbwe zo. Va mu ntumbwe ze abaana nina nazaala abaana nga bameka? Tetubala abasajja tebababalira abaana. Abasajja mwayigawo tebababalira abaana naye nina abaana abamu bali weeru abamu bali mu Uganda. Naye ekyo kyendagala kumanya nti mbalina sijja kulimba kubanga siri muto nga bwegambye nti ekintu kiruddemu. Watuuka ddi okuva mu Uganda ogenda ebweru? Okuva mu Uganda okugenda ebweru gwali mu lutalo lwa Museveni lwenadduka we twaddukira okugenda ebweru eyo ebintu biganye embeera yali mbi nnyo neŋŋenda ebweru nakomawo bukomi nali wakuddayo muzungu kwe kuŋŋamba nawandika story naŋŋamba muntu awandise story eno mbadde nkwetaaga kambe investigative story y'okunoonyereza eyasookera ddala eya New Vision nagiwandiika William Pike n'aŋŋamba kati ekikutwala mu luzungu olulungi n'aŋŋamba ekikutwala kiki sigala kampuni ekyakula tujja kukula ffenna bwe bityo bibadde waliwo batono gwe balaba ku TV waliwo n'oli Batte yali akomerera ennyimba z'abayimbi era ng'abantu bakuyinamu trust nga bagamba olimba lwange lugendeko ewa Batte naye ekyo nkikola kubanga ebweru nazuula ekintu kiri kimu nti baagala nnyo okwogera amazima naddala bebituuka ku art towaniriza kintu nga si kirungi. Omutabana gwe nalaba oba ogwensanze wano mu Uganda nti tulina talent, abaana balina talent bayimba naye tebaasoma nti okuyimba oli tosobola kugamba oza n'okubuuza omuyimbi wa Uganda nti oyimbira mu kisumuluzo ki mu kiiki nga tagimanyi tajja kukubulira. Styles ezisinga obungi tebazimanyi nti ensengeka nti eno style bagikuba bwe batyo bagikuba bwe batyo bagikuba bwe batyo tubundi videos nga baziwandiika bubi nekibanga nalaba nti waliwo eddiwo ebyokwagala okusomesa abantu okubasomesa nti kino kibeera bwe kiti bwe kiti kati ekintu ekiyitibwa music journalism omunnamawulire awandika ku music wano nga tekiriiwo kyali kipya nakitandikawo kyali kipya kati buli omu akikola buli omu ayogera ku shows ezogera ku music nyingi nnyo naye gye tuvudde kati oyo Batte oyo bw'abeera ku TV saagala mbasigira oba nkumanyi oba sikumanyi oba wangulidde soda oba wangulidde airtime oba wakoze otya nsigala ku mazima nkubuulira amazima nti munnaye oyimbye ng'ekikere owulidde ekyo sirumamu lwaki kati mba nkuyamba mu music mba nkuyamba nkugamba tokola bwoti kubanga abayimbi bangi nnyo bazze gyendi
nibanga munaye jangu ogenda otuyambeko bayite nebbali eri bagamba mbu ennyimba zaabwe ate bayite nebbali nga bampita nga ngenda wa mu studio nga nkwata ennyimba nga nzisengeka nti kola bwoti wano kati tukole bwoti wano yimba bwoti mpoti. Kiki osinga okwagala mu bulamu? Kyensinga okwagala si bingi nnyo okulya oba kiki gwe kyowulya kyosinga okwagala? Okwagala njagala nnyo music kyekisokerako ddala njagala nnyo okusoma buli kiseera nsoma okuyiga namawulire tosobola kugamba nti okuba namala nasoma namala buli kiseera oba olina okweza obujja olina okutambula n'omulembe n'olwekyo okutambula n'omulembe olina okusoma okumanya kiki ekigenda mu maaso kiki ekitegenda mu maaso. Wali oyimbyeko? Nali nyimbyeko. Olimba ne lufuluma? N'okuwandiika nina n'ennyimba ze nali mpandiise era ninawo n'ennyimba ndowooza ziringa 3 za gospel zempandiise nezigenda okufuluma. Lwaki waleka ekitone ky'okuyimba? Kigamba nti buli omu alina kuyimba. Munnamawulire wa music aba muyimbi atayimba. Ye definition yange nti oba muyimbi atakola ki? Atayimba. Naye nze nyimba okusingira ddala nyimba baritone, nyimba mu ddoboozi lya baritone erya bass era kyolwali ddoboozi yange naye n'okutendeka ntendeka ennyimba ez'amaloboozi amatabule ntendeka okuyimba nti bw'ogenda kankuweeko omu ku bayimbi be nali ntendese Grace Khan oluyimba lwo lwasookera ddala nayimba backups nayimba ne Bettina twali wa Pademan Muddungu oluyimba lwebayita Mubya amaloboozi ago agaddamu mwolwo oluyimba ddoboozi lyange na Bettina Namukasa kubanga ffe twayimba backups anjulira ye Pademan nani ne Geoffrey Lutaya nempandika ne script ya video eyo y'Omuddungu Grace Khan ne mutendeka nti yimba bwoti toyimba bwoti yimba bwoti. Gwe muwalawe byakola bikusanyusa? Gwe watendeka Grace Khan tutendeka natendeka talent saatendeka muntu nakumulagirira nti gira bwoti naye nga unakoma nemugamba nti of course omuyimbi olina okubeera ne discipline often on the stage sibeerayo gy'abeera byakola obwo bulamu bwe. Kiki ky'osinga obutayagala mu bulamu? Omuntu ayimba obwo simwagalirako naddala wadde ate mu byokulya singa kwagala ki? Ekyewunyisa mukene mukene nyanseenene bimpomera nnyo. Ate mu byokwambala? Okwambala ndi casual oba nabeerayo eri njagala nnyo okubeera casual bwentyo saagala kwemulisa saagala byakwemulisa ebyo ennyambala yange eri casual ntambula njagala nnyo okubuulira mu bantu nembeera nnomu njagala nnyo obulamu bwa bulijjo.